waffe omulungi owa TFU TV tukwebaza okubanga weekuumiddeko era olwaleero tukyaliddeko ku chairman omu ow'Nansana twagala tutangaazeko ku nsonga eziri mu ggwanga ensonga zino zigenda atuweko naye ku kirowoozo y'ensonga gye wagirowoozaamu chairman gyebaleko kale nyabo naye gyebaleko nyabo kale chairman tukwebaza okubanga mulwanyisa obulwadde bwa covid obuli mu ggwanga okubiriza abantu okwambala masiki bo bategedde kati bajja zambala ne sanitizer bajja mwefuuyira actually n'okweyoteza bajja kweyoteza kuba bategedde ekyo kirungi nnyo okubanga ekintu ekyo bakitegedde kakati chairman waliwo ensonga y'omukyalo ono honalebo Ssaabaminisita Nabbanja yagenze n'atugamba nti this time tebagenda kugaba kawunga bagenda kubanga batutera ssente ku mobile money kubanga luli yali bagaba akawunga naye obusosoze bwali bungi akavuyo nga kangi n'agamba at this time nedda buli muntu bagenda mutera akasente ke ku ssimu ensonga eno ogyogerako ki ensonga ya Ssaabaminisita nsonga nnungi nze nganze nagyagadde era njagala okukakasa abantu bange ab'Nansana nti ssente we zinaatuukira kubanga bagambye zigenda tuukira muffe ba chairman era we zinaatuukira ewange buli omu nja kuba mumuwanga bekikoki nga bwe zeetaagisa naye kino gavumenti kyatunuddemu neeraba yagenza okukizuula nga abantu bannayuganda balina amabanja ku masimu gaabwe beewola dda Airtel Money ebabanja weewole ebabanja MTN Momo beewola dda $5,000 $10,000 $30,000 actually abamu balinako kakadde kati gavumenti neesalawo nti basooke basasule ebbanja lyabwe lye beewola ku masimu then ate eryoke ebateereko ssente zirina okubaweza ssente ez'akawunga kati abantu abo baba beewola kitegeeza bali tebalina ssente ate zigenda osasula bagenda zijja kati atasasudde taafune atasasudde ebbanja lye ku ssimu tajja kufuna yali yeewola yataziraba lwaki weewola kati ekiseera kituuse ekyokukuyamba ate olina ebbanja tesobola gavumenti esobola teeka bbanja ku ssimu eriko tesobola teeka ssente ku ssimu eriko bbanja so era weewola tolaba lwaki beewola so basooke basasule ebbanja then gavumenti ate esooke ekoleki eryoke bateereko ogamba nti abantu abeewola nga balina amabanja ku masimu bagenda kufuna ddala ssente abamu bagenda kufuna kati nga gavumenti yabadde esazeewo egenda kuwa abantu abali ku mango abali ku Afrisero n'abali ku Orange abo egenda sooka ebawe kubanga abo tebalina mabanja abo tebalina mabanja ate fe abali ku MTN Momo nga tulinako amabanja mutuyeeyize engeri gye muyinza okuyiza musasule amabanja babawe ekyo kiwedde musasule amabanja asikiddamu kati chairman bantu ki abagenda okufuna ssente kuba ndaba ssente zino ziraka zirimu obuntuntuntu ono tafunye ono tafunye bantu ki abasanidde okufuna ssente zino abantu abatagenda kufuna ssente kansooke na bano be bano wamanga abantu abakosa VPN temujja kufuna ssente chairman sikosa VPN ojagala tokosa VPN Facebook obeerako otya tojja kufuna ssente kubanga temusasula OTT kati osuubira gavumenti egenda baddizaaki nga lwali tusuubira ssente zino eza OTT ze tuba tubaddizaako so abantu abakosa VPN temugenda kufuna ssente zino saaliko nze sikusinza oba abaani abagikosa naye nze sikosa VPN nze nsasula OTT mu bwesimbu bwayo kakati abantu abasasula OTT bagenda okufuna tujja ebimu byaffe biraga nti ono VPN tebalina tubabala era abo kulisti tubalina abo tebagenda kufuna abantu abavuma omwana w'omwami omwana w'omwami temwamuwulidde omwana w'omwami yakulya mu kikomera mwamuvuma juzi obumuntu omwana w'omwami n'osuubira gavumenti ekuwe ssente nedda kuvoola nakuvuma nakunyomereza abaana b'amaami temujja kufuna ssente temujja chairman ensonga eyo gisooka ogyogereko bulungi kubanga simanyi ate okuvuma omwana w'omwami bwe kingana kufunisa ssente bikwatagana mwana wa mukulu ng'osobola ovuma omwana wa mukulu n'ofuna ssente ng'oli omwana oyo omuyita mwana waani mwana wa mwami wabiwulya bye yakola nga mumbawankuwa ssente sikuwa ssente zo zakazitabuse kakati chairman ssente zino ozisuubira zigenda kutuuka mu bbanga ki kubanga bwe ntunulatunulamu ebyakawunga twabiraba kawunga kagira ne kalwalwamu zo zijja lwawo kubanga gwe kubamu akafaananyi omukulu asayininge amuddiira asayininge amuddiira asayininge yono Ssaabaminisita asayininge amuddiira asayininge zigwe mu ba MP
basayininge zigwa mu bakansala basayininge nga ziteeza mitendera kazina agenda otukanga nena kwana mu mbiri zikoze eki ziweddeko kale ogenda okubala abalamu olukutuuseko nga lwasa nga lwe lukutuuseeko naye guma n'akatuuse guma n'ako akoze ki akatuuse ke kaba katuuse ke muba mulya kati kyama tugenda kubeerawo tutya nga ziyinza okumalayo essaawa ebbanga eryo lyonna yonna nga tezinnatuuka tubeerewo tutya nga twekuumye empologoma ezinywa amazzi zifa mugira munywawo ku mazzi then bwe katuuka nga mugabana chairman yowe Nansana bwatyo bwayogera ku Sente naye nga chairman twagala otuleka n'akasembayo abantu bo abatuuze babe Nansana bakulonda bakuwa akalulu kubeera nze bwe nkulabye mu kooti eyo nkulabiddewo nti gwe chairman w'omwaka guli eri yenze sikyuka atagejja atakoga atakyuka abantu baabo obategekedde otya kiki ky'obayiyirizaayo zino nga Sente we zijja abantu bange ab'e Nansana bamanyi era mbategekera nga bulijjo era bwe kanaatuuka buli omu nja mmuwa kyenkanyi ng'enkola yange era nja kubawa nga bukoze ki nga bwe katuuse naye nga okusinga nsoose okutegekera abakyala nsoose okutegekera abakyala bajje waka interview n'oluba nga yakaggwa bajje waka mbaweko entegese nga kali akasente ka gavumenti tekanakola ki tekanatuuka bajje naye bajje nga batukulako nga banaabyeko nga banyirira nsobola ate okubawa ssente nga bambadde bulungi nga bambadde bulungi yes kakati basobola okujja n'abaami baabwe ate abaami mbagazaki kati nabo batuuzeebo kati ngambe bakyala ngambe baami njagala bakyala bebaba actually gwe nawe ndaba okunyirira gy'olina wandibadde ojja nenkuwa kasente kali kentegese jangu okuwa kasente abantu abakozesa VPN temugenda kufuna kasente kano abavuma omwana w'omwami chairman niye Nansana agamba nti temugenda kufuna kasente mbadde ngamba bino sooka obireke bino sobola bikola olunaku olulala tugende nkuwa sente zentegeze nga eza gavumenti zinnajja tonakitegeera tugende ku sente obadde otya tugende naawe twagala sente obadde otya